Kale basi sport trend gwe mkutu kwa chinziro kuweleza bampita Fredza bebaza mikolo gya fetambula na mukumala kaseera akawera koda nate nkomyewo ensonga edese this time round njaga kugira ku nsonga ya Shakib Cham ngao ni bawo muchala Zari Hassan mavukose ebidi mugenda maso kati aina fight je mugenda maso we are hoping very soon singa bichimshirambula bulungi ayinza okubeera this weekend maybe akubanga fight to say but the other weekend maybe if I'm not mistaken. For that time criticisms nabamu abogezi ku social media abade bavawo n'endowooza zaabwe nga bagamba Shakib yagwa and South Africa bamugobayo takyalina sente za spending takyagenda mabala nga oli bwe yagendanga ekyaddaaki yavuddeyo n'abaddamu abadde bamwogera ebigambo ebifaanaganako bwe bityo ekisooka yakola edduuka wano mu Uganda bamugamba nti edduuka walijjayo South Africa n'olireeta wano mu Uganda nga kabona akalaga nti tokyalina sente oli wasiba nkunye buli kiseera nga mu Uganda obaamu kitono obeera eri kati okubeera nti osokomyewo oli wano obudde obusinga obungi and that means you no longer have money. Yavudde n'atereeza n'akulekitingamu ku bimu ku bino n'agamba nti this is komawo concentrating on okukola business sente mu South Africa oba olyawo zaali zigudde nga currency ewewuse to an extent that nti kyakikwetagisa osobola okuteekamu sente nyingi ate nga kyofuna kitono era yaganze zimu ku ezo ensonga z'asuubira nti ezamuviirako oba olyawo okuva eri n'ajja ate amagana n'asobola okugezaako okulabika nga ate agasimba wano akole business. Musonga nyizi yakoonyekaawo kukwadde n'ensonga y'okubeera nti yeewaayo neerekere oba ekyokubeera nti takyali oli Shakib gwe twali tumanyi ali mabaala wano wali aspendinga sente aziwanga wayagala asula mabaala akola kyagamba kati kyeseera abiri yabikolanga nga tannafuna mukazi oba olyawo abiri yabikolanga nga tannaba nakuzaala mwana ng'akyali yekka akyali mubulamu oba okunyumirwa Shakib agamba it's high time omuntu otuuka eseera n'okula n'ogamba nti kati biri byalina time yabyo nenge kaseera okulabika nti ate okulaakulana okola ebyolowooza nti oba olyawo ate famire ye n'akwenyumirizaamu agamba nti kati ayina ebintu ebimutwalira obuvunaanyizibwa ayina famire ey'okulabirira ayina omukyalo ow'okulabirira ayina ababe nga bo bazadde be abamutulidde okubaako ne kibakyusa obulamu somu abadde bamwogera bamugamba nti simanya yaggwamu takyalina sente South Africa bamugobayo obugobi agamba nti South Africa tebamugoba nga yadde eddakiika n'emu era ye ekyamugye South Africa okukomawo concentrating wano mu Uganda yali nsonga yakubeera nti eri currency ya South Africa yali egudde nga tekyalina value nga bwe yali edda ng'alaba nti azze n'oconcentrating wano e Uganda n'oconcentrating ku business ng'oli wano kyandibadde kisinga nnyo nyonyini ddala newankubadde abamu ku bloggers ne social media z'enjawulo bavudde ne bagamba nti oba olyawo omukyalo no Zari Hassan yageza kulabika nti amuteekamu ebirowoozo ebifaananako bwe bityo ebyokubeera nti akyuse takyali oli atujjukira nti Zari babadde bamukristiyazinga nnyo okubeera nga y'omu ku bakyala abo abatali constructive nga kyebalowoozaako how to spend buli kasente akaba kaguddewo tuyinza kujooga tutya kulabika tukafunamu so zembeera nekola bwetegenda mu maaso wakati w'omukulu Shakib Cham yagamba nti abadde balowooza nti naggwamu sikyalina kasente endowooza nkyamu sente weziri just nakyusamu bukyusa ngeri ntagyinza kukolamu bintu bino ne kiva ku kiri nti luli twali tetunafuna buvunaanyizibwa nga tetunnakula naye kati we tutuuse obuvunaanyizibwa tulina bungi tulina n'okuddamu okuyiga butya bwe tukola sente mu ngeri esinga okubeera ennungamu osinga okubeerawo nga tusaasanya busaasanya nakuspendingira anyhowly kuba kati ebitukakakatako ate bingi of course bampita Fredza buzz sport trend gwe mkutu kwa chinziro kuweereza sigenda suukawo wano ngenda kwerekereza ansaba Mukama Katonda ate akunkumedde mutukwatagana omulungi omundi mbere bulungi mweraba.